Omwami mukwano gwa Tamale Mirundi. Simanyi oba wamulabye. Bambi yalaze ennaku gyawulira ku mutima. Bamuyita muyanga lutaaya. Yakaabye. Yakaabye nnyo. Wamulabyeko. Namulabye ne yakaabye nnyo nnyo ate nsaaga kulaba kaaba kati byayogedde saabiwulidde. Yakaabye nnyo. Kati gwe tewakaabye. Byayogedde saakaabidde nze mu kamera. Saagala kunkaabiza ku kamera. Saagala kunzizaayo eyo. Sagala kunkaabi. Obulumi buba bungi. Tuve. Bangamba ddankabakaaba nnyo. Kuli atamaziga kagagala kujja. Kikyati. Banamwandu nno bane balina obulumi. Balina obulumi. Bwe bali bataawa. Banamwandu. Naye mbasabira. Allah abagumye. Allah yekka yajja banyiga ebiwundu ebyo. Banamwandu. Kati nze mmanyi kye bayitamu bali mu kutaawa. Okutaawa ki kyotegeeza? Okutaawa ebulumi bw'otayinza na ku-explaininga. Tosobola ku-explaininga bulumi obwo oba obulira. Ng'ofiiriddwa omusajja. Naye manyi nti ate mulumba ojja kaaba gwe nkumanyi. Gwe tosobola kusitandinga. Nze saagala kuddamu kukaaba kubanga saagala kujjukira bintu bingi. Simanyi nze olaba junior nenkaaba. Nensaba Mungu angumye. Tuteeseeko kiteesi. Bangamba munkaaba nnyo saagala kuddamu kukaaba. Kati okikolere ki? Wafuna akapima amaziga. Amaziga gajja buzokka abakujja. Nze nakula, nze sikyalina kyejjo by the way. Tokyalina kyejjo? Tokyasobola kaabira mukwano? Nakulira ddala. Bannange. Nze bandabako emyaka eri emabega ne bandabako kati bayinza n'okwewuunya nti oyo si Dr Cool, oyo mulala. Omutima gwaguma? Naguma. Omutima Gwakaluba. Kyonna ekijja. Gamba omwami wange bw'atyo munnaaye wasazeewo kyekirungi. Sikkiriza nti gw'obyogera. Muneeze nnakula. Nkulayira. Tata kifa teyandirinnye maka ga Shakib. Yandibe tagenda yatya. Ne musajja wattu. Bamuga tobuuza bitakukwata. Nenga Bambi abakyala mwenna abali eyo. Toyombesanga mwami wo mu kamera. Si kirungi. Buli musajja aleeta ekintu ku teba akiteekewo. Mu makage, yes. Wadde omukazi ayina. Era nga nange omukazi bwe kinkakatako okuteeka ekintu ku tebo kubanga nina. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear, uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Niwendako enkya ne nfuna omwami wange namumutwalira sibya ssimu ne mumutwalira n'amulaba n'atubuulirira. Netusigala nga tutambula naye kyuvala ne ku mukolo wamulaba nga yajja. In fact ne ku graduation ya junior naawe ate n'obeerayo. Kugamba abadde muntu wa nnyumba. Nga kibi nnyo. Abantu bo bali mu kuvaako. Allah we yategeka ensi. Abazadde bo bagenda. Kwano gye ne kigenda. Abaana ne bagenda. Kati nze jjajja wange yazala abaana 18 ayina kumu. Jjajjaawo. Abaana bonna 17 bagenzi. Allah batutira mukazi watwali awo yawunga. Nga kibi. Gamba obulamu Allah bw'atyo yabutegeka. Nga wakafiirwa omwami wo Isima n'afa. Kati mwami Tamale naye afa. Ensi ogiraba otya ng'omaze olaba ku bintu ebifaanako ebityo? Ensi eri hard naye kati ebintu ng'ebyo buli wofiirwa omuntu akuli close oyongera ate okubeera kumpi ne Katonda wo nomanya nti essaawa yonna naawe ogenda. Naye Allah yatugamba ajja tuttamu bannaffe okwongera tulaga amaanyi ge oleme kubeera kulowooza ku nsi nti gwe tolivaako.
kyongera kulaga nti ko kantereza olugendo lwange netegekere mungu wange sawa yonna nange musisinkana. Waliwo omwami mukwano gwa Tamale Mirundi simanyi oba wamulabye. Bambi yalaze ennaku gyawulira ku mutima bamuyita muyanga lutaaya yakaabye nnyo. Wamulabyeko? Namulabye ne yakaabye nnyo nnyo ate nsaga kulaba kaba kati byeyogedde saabiwulidde. Tewabiwulidde? Namulabye ate mumulanga nenkabuuka yakaabye nnyo kati gwe tewakaabye? Byeyogedde saakaabidde nze mu kamera. Niye badde ayogera ebintu bingi kugamba nga saagala kaaba ate nange ne mubuuka. Wamubuusebuuse? Kasazi namulabye nga akaaba ng'alombojja ebigambo nenscrollinga nenvaawo. Toyagala bantu bwe batyo? Anti naawe oba oyongera okufuna ennaku muli walaba munno ng'atema emiranga bwe gityo walaba kubagumye n'oguma kitegeera. Ate ndowooza naye mu kifaananyi wali okaabyeko wuutu. Anti ovula mba saagala muntu ankwasa nnaku. Kiva ku ki omuntu n'akaaba nga alojja ziba emotions ate kwaga buli muntu as handling differently. Waliwo akaaba ng'ayogera, waliwo n'omuntu n'alumwa ng'ate amaziga tegajja. Waliwo balabyeeko abantu we bati alumwa nnyo munda mulinga alina obulumi bumutta naye ng'ate amaziga tegafuluma. Kati Bambi ndowooza edda buli waayogerako banawulira nga kakana afulumya ebigambo ebyo. Naye abantu munnaye ate tebabula bye boogera ku social media. Abaana ba social media tojja basobola. Bagambye oba muganda wa mugenzi oba namu ye namwandu. Aleka abadde mukwano gwe nnyo. Omayire kankubuulire. Abantu mu nsi muno batukoledde ebintu bingi abantu bye batamanyi. Kubanga abantu bamanyira nnyo kamera. Kati lujja batule bano nawe tubamanyi byonkole. Tubamanyi nti ompane ku ssente nga binkutte. Okitegeera. Kati omuntu ayinza okulanga okaba olwombojja ebigambo nga lujja agenze. Ate gye lujja bakwatagana batya. Okitegeera. Yes. So kakati tomanyi Bambi level ya mukwano gwe babadde n'omuntu we. Nti omukyala ayinza obutakaaba ate ye mukwano gwe n'akaaba. Nga boy ye yamanyi ate Katonda tutonda differently. Nga we gavumenti waluma nenga amaziga tegajja. Kati nze omwami sijja mmoja ajenga nti bagaye nti namwandu. Babadde beebuza ebibuuzo mulanga ng'akuba gw'amaanyi. Ate ne bateekamu kano. Musajja tuyageze n'agamba nti omwami Tamale yafudde nga sirina mmotoka. Kati abantu bakifunye obimbo asaba mmotoka. Neddo bwe badde ategeezebwa mmotoka obeetya sibitegedde nange naye. Ndalina mmotoka emutwala ku ddwaliro. Ekiro ekyo tewabadde booda tewabadde mmotoka. Bambi bulumi mbadde bumwogeza. N'agamba n'abaana babatuume Nalweyiso. Buli mwana bamutuume Nalweyiso, omwana mubatuume Nalweyiso kati. Olwaki? Anti Jeno Nalweyiso yayambye omulwadde. Ne bagamba apima akaveera. Bambi yabadde nnaku. Yadda kuba simanyi. Ati kugamba yakaabye nnyo mbutuufu saawuliriza bigambo bye era gw'oli mu biŋŋamba natidde biwuliriza nagambye tubona ayogera ate biki ebigenda otwongera ennaku. Naye waba yagambye omwana babatuume Nalweyiso era ndowooza Bambi nnaku yalumiddwa. Yabadde y'amaanyi. Nnaku kubanga ne Hajati naye ali mu nnaku Bambi. Nange ndi mu nnaku era essaawa zino wundabira ngenda kyengera ne Raka inshallah nja kubaayo mu kuziika. Ye Junior ono mukwano gwe. Junior mukwano gwange era ebiseera ebisinga taata we waba njagala gamba kubirakawo maama wo njogere naye. Mune Junior abadde nga beera nnyo ne taata we. Ne ku mukolo gwange era bajja babiri. Babeera bonna. Mutabani wange. Junior aba mutabani wo. Kubanga Mzee Tamale yali mukwano gwa bba wange. Naweefunirayo litabani li Junior. Junior lyekyejo. Ne kati lijja kukula. Ligenda kukula. Bana widaga mama zatalina mpisa ate nze nina ekyejo ate mzee afudde. Kati ajja kukula. Amanyi nti mune mzee agenze. Waliwo bambeera mu mbeera y'emu ababadde boogeraawo kati Junior watali taatawo kakati tukyasobola kati kuvuma ono biki. Kati baba bavuma nabo bamala fira bazadde baba na social media nga bavuma abo. No yekenyi waliwo ne yawandiisa posting nange yanvuma nakodde.
Oyo omukyalo oyo omutono. Nawe yakuvumbako. Ne kugamba waliwo ebintu ebimu byoleka munne waba akungubaga ate toleeta ebyo ssaawa eyo. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe ekiro kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Mucho Tamale Junior yinza mugamba kikati saawe eno bwenge yali afiiriddwako kuba oyagala naawe. Mugamba kuguma nakubeera ng'asabira nnyo muzeeyi we bakati omuntu wafa bayagala mu kumusabira n'okweyisa obulungi oleme kuvumaganya mugenzi bakati batugamba buli weyisa obulungi bagamba muzeeyi Tamale yatulekera omwana omulungi buli weyisa obi bagamba nti banaye munaffe yatulekera ogwana. Abeerenga ne bakwano ba muzeeyi we asigala nabo. Mikwano gya taata we tekirungi gyonna badde agimanyi bagenda ku graduation dadde we yamugamba kubira mikwano gyange gyonna era ffonna nga we twali Junior yatukubiranga amasimu. Asigaze emikwano gya taata we yeeyise bulungi aleme kuvumaganya muzeeyi n'okuba nga amusabira. That is Junior ne baganda be. Kati bannamwandu nno bane balina obulumi. Balina obulumi bwe bali bataawa bannamwandu. Naye mbasabira Allah abagumye. Allah yekka yajja banyiga ebiwundu ebyo. Bannamwandu kati nze mmanyi kye bayitamu bali mu kutaawa. Okutaawa ki kyotegeeza? Okutaawa ebulumi bw'otayinza na ku-explaininga. Tosobola ku-explaininga bulumi obwo oba obulira. Ng'ofiiriddwa omusajja. Taata w'abaana. Ate jjukira kati bo ekyawukana ku ggwe nti bo kati emyaka gyabwe gitambuddemu. Nti bo bakuzeekuzeemu. Kati nze waliwo omukyala nze mwe nataayira omwo. Waliwo omukyala gwe nayogerako naye nemugamba naye nga nfa nanga mukyala nkubuulire olaba naffe abakulu eno. Era obulumi budda muwala kyeyogerako nkitegeera. Ate nga yali mukyala mukulu ddala. Omanyi bakyala bange bali bannamwandu bwe bwayise. Abo bonna ekyantwalayo kuguma nga njagala mbagumireko. Saagala kunkaabiza ku kamera, saagala kunzizaayo eyo. Saagala kunkaabi. Obulumi buba bungi. Tuve. Bangamba dda nkaabakaaba nnyo. Mpulira tamaziga gaagala kujja. Kikyate. Basaagala birowooza nti webyogerako ate obirowooza. Tuveeyo. Saagala kubijjukira. Kati n'ogwe oli wa mukisa nti wamala gwe emyaka gyo gyali gyanguyira ofuna omusajja omulala n'omuvinga on. Kati ate ono aba akuzeemukko. Ne ba Christians baddamu ne bafumbirwa. Namwandu yenna addamu n'afuna omusajja. Ba Christians? Namwandu naye asobola okufuna omusajja. Kyemmanyi ekyo. Badde manyi bafa abasiraamu be bawa egyo emyezi 3 n'ennaku 10. Namwandu addamu n'afuna. Azilongazi ng'akyali muto kati singa omwana abendi mumuleka ku myaka gino. Olwabeerawo paka addayo n'afuna naye kati emyaka giri egy'aba maama baffe giri. Fumiitiriza abaana babagumye. Bali myaka emeka? Abakyala. So myaka balinga basatu. Muzeeyi Tamale babadde basatu. Nange yaŋŋamba basatu. Naye Dawudi bagamba babadde na bana. Bisoboka teri kitasoboka. Lwaki abadde bateyasiramuka ate nga amanyi ebyobusiraamu. Muzeeyi Tamale abaddamu ebintu by'obusiraamu bingi. Nnyo ng'ayinza okwogera ebintu by'obusiraamu n'omugamba bannange osiramuka ddi n'aseka. Nadi abadde akola research abadde mugezi ng'ayanoonyereza buli kintu adde alina ky'asobola kukyogera.
beera badde musomi. Kikyo mujjukirako mu bulamu bwo tuyinza okuba bye tutaalabana mu kamera nga gwosobola okubeerawo awo n'okimujjukirako wakati wo enkolagana ye naawe ne famire yo. Kyemujjukirako ekisooka kyesinga omujjukirako ddala ye encourage me nnyo okusoma. Ye encouraginga nga nnyo n'aŋŋamba okusoma awo mukyala waffe w'okutte kwegamba weewali amagezi gonna weewali oba switch egenda okugondeza obulamu mu nsi. Yali nga ayagala nnyo okusoma nnyo era nga biseera babuuza Sheikh kati mukyala affe atuuseewa kati ali atya asoma atya bigenda bitya. He encouraged me so much okulaba nga ntuuka kusoma sikiriza nti ne degree 3 oba nazisoma ntya ku sipiidi bannange ngenda nendaba abantu abakulu nga batufa n'ebitabo ogamba bambi eno obuvunanyizibwa bukusika eno okitegeera ate ng'olina ye bannange kuliko okusoma sikulaba nga nena ekirabo kyo kiri eka kivunda linda kutondabanga bukyanga namalosoma nakulaba ebifaananyi n'ebiposti banaye kuliko ebitabo nga bisumbuwa ng'olina obuvunanyizibwa okitegeera jjukira nze mukulu wo kati nga bimenya nze kirowoozeeko omusajja omukadde nga nze muli babi toli mukadde naye nga ng'okusoma ng'olina obuvunanyizibwa kimenya kuba kwewaayo nnyo. Olaba omwana omuto nga talina buvunanyizibwa bimusumbwa ng'akeera kuva eri mu dormitory n'ayingira mu class n'afuna obuzibu. Ne kakati gwe UBC kuyita tegenda okukwata muwulire g'egindi yate wabitegeera ng'ate olina okusoma yate si byangu. Bambi encouraged me a lot okubeera nga mbeera nsoma ekinkoleranga nnyo n'okubeera nga yanzimbanga nakulaga nti kino olina kikwata bwoti kino olina kikwata bwoti ogamba nga abuulira era ng'omuntu omukulu gwe weebuuzaako ku nsonga ezimu oba endala yankimujjukirako nnyo n'okuba nti atubeereddewo nga munnaafudde. Omanyi kati ffe tewali tetwagala nnyo bintu bingi mu bantu Sheikh yalina emikwano mingi naye n'akasimu kokka omwana ali atya muli mutya ekyo kyokka kyatukoleranga olunaku n'omanya nti Bambi onajjukira ku nnyumba ya mukwano gwe ku nnyumba ya muganda we. Olaba mwami Gashumba yagenda yasituka wano n'agenda Sheikh gye bamuziika n'ateekawo omuti naga muganda wange abeere mu kisiikirizi sagala musana gumwokye wallahi omuti weeguli niwo ogenda w'ekigogwa mwami Frank Gashumba yakimukolera baita wenga we baali siba abasinga bamwerabira nenkunotingira bamujjukira nga nakati bakyamujjukira yali muntu waffe. Yes okitegeera be batono era ngo bamwagala mu views najja namwogerako awo abalambala waliwo group gye nalikaawo olina taka ekifaananyi kyeragamba tusome tusonde sente zaki ne mugaga what are you talking about tusonde sente zaki waleddeko ekifaananyi kya bba wange omanyi abaana beku kye baliko nakidiriitingayo mangu ate group yaliko abantu bangi. It's some Muslim group ngolo atandise campaign ya kusolooza nga wataddeko ekifaananyi kya Sheikh tusome tusabire nnyo mukadde waffe Sheikh Muzaata ate tusonde sente za biki sente zasonda ate ng'otaddeko ekifaananyi ky'omugenzi nga ne family tegenda kufunamu abaana abakyasoma nga temwina na kyemumanyi yakidiriitingayo ate kali erabidde nti mu group banteekamu kati singa tewaliiyo olwo ng'azifunye omuntu yali badde yagaggawadde dda era bye bakola obulamu buno Bambi omwami abaddewo kyemujjukirako nti akumye omukwano gwa muganda we era ensonga lwaki tulwa n'essaazi tumukungubagira tugenda kubeerawo tumuziike tutambule ne Junior ne mama wa Junior mukwano gwange bali abakyala badde tantwalangayo ne mama Junior yembadde mumanyi mama Junior gwomanyi mama Junior gwembadde manyi bali mbadde teyantwala nenga yali yabaŋŋamba ne munnaye bakwatagana that is nze ku kye naakalaba kati let me tell you mwami Tamale badde mukambwe omusajja nga mukambwe ennyumba eteyinza butakwatagana anti batakitali ku nonsense wali olabye omusajja abeerayo n'abatabulamu bennyini bakyala be wajjeri ebigambo wabireete gye bali abasajja abasajja bennyini be beetabulira bakyala baabwe balina olugambo n'abijja wa Junior n'abitwala ewa mama Mustafa n'ebitanyumye mu kisenge babyogera
simanyi ngongava goludde mbakyala bakunyumiza ate kyogamba kisusa ate olugambo luba lugambo naye batabula kwegamba abasajja benyini betabulira bakyala babwe naye oli omwami abadde principled kati nga tayinza okutoleratinga nonsense oyo Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. waliwo omuzeeyi ali bamuyita Sekansereko abeera Makerere awo leka tomumanyi ayina bakyala be ndowooza oba balinga 3 oba 2 kati Sheki yanyumiza mbu oba haji tata waffe yakikola atya abaana be bonna bakwatagana nze naye namanyi nti abaana abo bamaamu naye ngenda owulira ng'ate agamba simanyi ate maama w'e Masaka eribuza ati maama w'e Masaka yaliwa ye ate azaala aliwa naye omuntu ali ku mukolo wali omutabani wa Ines balita Ken liri eyo kyengera yatwita yali aliggulawo kaakati n'anyumya nti muzeeyi wawe mukambwe nti muzeeyi mukambwe ne mmanya nti obukambwe buno bwe bugatta abaana bano ne bakyala be omusajja nga mukambwe si batambuza amaka ge kitegeeza abasajja abalina abakyala asukka omu kambuwala tokwata bigambo bbira tena obyetena weesisiza ku baana wotabula abaana bo obeera principled maama wabeera maama wo kakati omusajja abeerawo ng'abaana bano bavuma maama oli kyokka nga tayinza nabbagambako muzeeyi Tamale bade toyinza kukikola ng'okitandikirawo famire yonna yazikwatira wamu bajja tabuka ndoozi amaze kugenda mpozi nga amaze kuziikibwa katulaba nze abaana bange bampa ekitiibwa ntataabwe wali nakati bonna bamanyi ono maama waffe bafukamira bufukamizi maama waffe ne wabanga wabadde toli mukambwe tobalaba abaana bebayimira mu muzadde waabwe ne bamuvuma kituufu saba basajja babeera n'abakazi abangi ekyo nakyo bakiyige have to be principled ng'olina amaka agalimu omukyala asukka kumu olime kutabula abaana bo ne bakyala bo naye kyogamba nti nga si kusalawo kwa mukyala munno ye kukufunamu buzibu g'osobola okukolagana ne mukyala munno singa ye abatasazeewo okugamba nti simwetaaga saagala kukolagana naye gwe tokiinaako buzibu nze nga nze oba omukyala omulala yenna gwe nga gwe simanyi kubanga kisinziira omukyalo nayinza okujja nga naye tatudde kitegeera nga zamazeeko wakuyisaamu amaaso omuyitako weyeesesa wakuba obukule nogamba ye bannange ng'omwami tatambuza kigambo naye ye yakitambuza yenyini yakita nga kyagoba kiraba azze kumenya kugamba naye yenyini amenya wenkolagana nkulabye bulungi nze nina omukyala yanyumiza yali agenda kufa baawe yawasa muwala we omuwala yali ayita omukyala ono Ssenga ng'abeera naye awaka jjukira mu Buganda bw'oba batamuzira kati omusajja awasa omuwala yaŋŋamba hajjati omuwala oli yali anzise anti omuwala buli kiseera nga wateeka yeri obuyimba ku TikTok bw'omulezi yansimba ekyabulamu ggwe akizuddemu nze okitegeera omulenzi wange naawe kyokka ng'ate omuwala we yennyini kubanga namusanga ne mugamba gundi nga wakugga bwe waliwo ebintu by'okusala weeyiti kuba bye biriko naye yeyitawo n'amagumba gonna naŋŋamba omuwala yali anzise
Sihajja kikyolaba kye nayitamu. Ne Bambi ng'agenda atereera, agenda aguma. So n'omuwala ono asobola okujja nga tasaaga. Nga zze kubamenya. Buli kamu n'akapositinga. Nsulo ne Haji wange alina bba wa munne. Kyokka nga ye alaga yamuyina yekka. Kiruma naye. Era omukulu gumisiriza totukolanga ekizibu. Kakati yayinza nti okubanga talina kizibu ngabye omuwala najja nga teye alina ekizibu. Omwami talina buzibu. Naye ate omukyala najja nga amazeeko. Tihajja teyo omuleka ku ttaka. Naye bannayinza olabye amaziga wano. Ng'ani akaaba? Nze. Toyogerawo otyo. Munnange sikaaba. Osobola akaabira mu bwangu. Wakuze. Nnyo. Nze nakula. Nze sikyalina kyejjo by the way. Tokyalina kyejjo? Tokyasobola akaabira mu kwana? Nakulira ddala. Bannange. Nze bandabako emyaka eri emabega ne bandabako kati bayinza n'okwewuunya nti oyo si Dr Cool, oyo mulala. Omutima gwaguma. Naguma. Omutima Gwakaluba. Kyonna ekijja. Gamba omwami wange bw'atyo munnaaye wasazeewo kyekirungi. Sikiriza nti gw'oyogera. Muneeze nakula. Sikiriza kuba mumanyi lwaki sikiriza. Nti gwe kati ye gwomu ku bantu benneraliikirako singa abaawo akaguddewo we pa! Mbunula enkola namba bannange. Ogumira ku baana bo, kubeera n'abaana bo. Abaana. Otuna ku baana bo n'oguma. Ekisooka muntu mukulu. Wabanga kyasazeewo bogenda mukolera ki? Waba. Ye aba asoose. Kakati obeera n'abaana bo ne muguma obulamu ne butambula. Ate mba kakulu nnyako. Ndoza buli mukazi alina omwana musajja gumira ku baana. Ogumira ku baana ate kati gwe omusajja gwe bataakuzaala naye. Obogenda mukolera ki? N'omwesibako? N'omulemerako? Omwesonyiwa muntu mukulu. Ye abaalabanga kyasazeewo kye kisingwa, gye muli. So nga webeerera n'abaana bo. So bwekityo ekiri ekirungi ajja ati ku nsonga y'abannamwandu akonyeewo obulungi. Sima bagenda ku naye kati bano bo balina ssente. Manyi bali bannamwandu bolabirya bo bye bali abatalina. Bano bo bali bulungi. I would think so. Betaaga just kubabeererawo okubawa support ey'okubagumya. Naye guma ne bakansolinga. Nogezako babudaabuda kale Bambi. Ne bagenda ng'omutima gudda mpola mpola nga guguma mpola mpola. Naye manyi nti ate mulumbo ojja kaaba gwe nkumanyi. Gwe tosobola kusitandinga. Nze saagala kuddamu kukaaba kubanga saagala kujjukira bintu bingi. Simanyi nze olaba Junior nenkaaba. Nensaba Mungu angumya. Kati tuteeseeko kiteesi. Bangamba mbu nkaaba nnyo saagala kuddamu kukaaba. Kati okikolere ki? Wafuna akapima amaziga. Amaziga gajja buzokka abakujjamu. Kati ogenda kukola otya singa abira wekikaabya. Simanyi njagala kuguma. Gwe mmanyi. Njagala kuguma. Ng'olabako wali. Bireke tuyogera nakusaaga nakulabako. Okaabira wano nga tonnatuuka kulumbe. Bambi. Allah mugondeze kuba batugamba nti olunaku olusinga okuba hard, olunaku lusoose osula mu kabbuli. Olusinga okuba hard. Zibu nnyo. Nekusabe Mungu. Netiriza ku mbeera eyo. Waliwo embeera ebaddewo eya Zari, Boss Lady ne Shakib. Naye ku mukolo gwabwe tewali. Mwami Mutaya ku mukolo gwabwe tewaliyo. Gwaliwo. Ne South Africa yonna bakola ekintu ne bakyambusa. Nze mune tebali close nange balabira ku mitima. Mpozi mwami Shakib ye mukwano gw'omwami wange. Shakib ba mukwano n'omwami Akram. Nze mbalabira ku mitimbagano. Kintu basoose tumuvuga speed nnyo. Mukazi nga yalabisizza. Lwaki abakazi batuuse mu kulabisa abasajja be batyo? Anti n'abasajja nabo nammwe temuli serious. What do you put on the table? What do you put on the table? Why wouldn't you put something on the table? Akati gwaki batuteeka kintu ku table. Jangu ne zichapati. Abaana balye. Nyizo bba nakitereka mu kisenge ekyange. Nga kyende tanteeka mu kisenge. Ebyo tebikola ebintu byakwekaza. Mwe muleese basingo mothers nga muntu mufumbo naye nga ali omuwagira ebintu ebitalina buvunaanyizibwa. Zari ensonga gye yakoze obubi kuteekawo kamera kulabisa mwami we. Ekyo nange simuwagira. Okulabisa omwami. Omwami oyina oyimirira naye. Okugamba
ekitiibwa ky'omwami we kiri mu ggwe ekifaananyi kyolaga abantu kye bagenda nakyo ekyo yakoze ensobi naye ekintu ky'obutaleeta kintu ku ttebo ekyo sikkiriziganya nakyo tewali yamutumayo wa Zari aleeta ekintu ku ttebo ensonga gye wafunye ey'okuba nti omwami lutatateeka kintu ku mmeeza akiteekeko Shakib teeka ekintu ku mmeeza nkoyedde ddala abasajja batambula nga abasikawutu nga bagenda mu maka g'abakazi era nze neewunya n'abakazi abawagira ebyo ebintu naffe abasajja tutandika obbabuuza ki kyoteeka ku mmeeza mwabitubuuzabuuza dda kyovola batukola singa temwatunyigiriza tubuuza biki bye tuteeka ku tebo singa tukola naye naffe twakotunyigiriza kyovola abakyala bakeera ku misooli n'omulaba ng'atambuza emisooli akawungeezi eno alina kabebi ku mugongo naali awo atunda emiwogo bakeera mu owino be babeera ku mmotoka z'amatooke nga bagatikkula kubanga baakuwa embeera ya babuzi be bateeka ku tebo kakati gwe omwami omusajja ali masitulini oŋŋamba otya mbu ojja omusima ebyo wabitereka mu kisenge ewaani ndabika bulungi nange ndabika bulungi nyumira ku mikolo ebyo tebikola nkuvuga mu leeta capati oziteeke ku tebo oleeta omugati oguteeke ku tebo tewali yakutuma wange njagala kintu ku tebo wali kyekyo naye kati omukazi wobanga osinga omusajja ssente ebyo tebikola naawe omusajja abeera musajja relationship tulina okucomplimentinga each other kyovola nti abakyala balinga tebakola abami be babakolereranga naye kati baalaba nga tekikyakola n'omukyala ogenda okole oleeta ekintu ku ttebo era nange saagala mukyala akeera nkya n'akola akasente konna n'akakweka omusajja n'omupeeka buli kimu gweziza okola oziteekawo naye munno muyambeko akati gwe zojja mu botiiki oziteekawa teeka ekintu ku ttebo gw'olina ssente nange tonsaba nze by the way nzibye wange sinzala kutoleratinga search era ne bagal child bwenna mbagamba tokkirizanga kubeera single mu relationship eno oli single mother ate oli mufumbo what's that kinnyonnyola ekyo kati anti kyekyo olina omusajja anti single mother obeerawo nga buli kimu yegwakimala mu relationship kyokka kikolebwa muntu nga talina musajja kyokka olina omwami mulina okubeera nga abaana bano mubakuza mwenna muyambagana okweteeka ku next level naye yezze nga wazikola mbuzirabirira ye kati ate muba mukola mbuze ndabirira abaana that's being unserious omulembe muli mu kugwonoonera ddala muguvunza naye kati tunuulira Shakib atalina mwana mu Zari ate nga Zari alina abaana ani yamutumayo wa Zari oba Zari yeyamusikiriza yeyamusendasenda tekisoboka teri mukazi akwana musajja ajja tyobeerawo eyo ffe gye tubeera basobola ffe gye tubeera kisobokera ddala siso lwaki yakkiriza mbeera let me tell you ekintu kyonna Allah kyateekako ejjana si kyangu ekintu kyonna Katonda kyateeka Allah kyateekako ejjana si kyangu kakati goba walekayo abawala abato abatalina baana nojja n'ompasa nga nafiirwa bawange n'abaana bange kakati olina okubeera omusajja ddala ateredde ng'otegedde kyoyingiramu si byakujja nga musikawutu wewuuba wooti wewuuba abaana baagala ojje ng'oleseyo bisikuiti bamenye nti dadi akomyewo babuukebuuke okitegeera naye tojja buzi nkulayiramu ngu tosobola kujja wakala tolina kyoleese abaana ne bava mu kisenge bagamba mwana niba bamanya nti oleetayo buswiti oleetayo bubisikuiti basanyuka abaana bano abato abali awaka eso ensonga y'obutaleeta kintu ku ttebo ekyo ze sikiwagirira ddala buli musajja aleeta ekintu ku ttebo akiteekewo mu maka ge yes wadde omukazi ayina era nga nange omukazi gwe kinkakatako okuteeka ekintu ku ttebo kubanga nina kya sayidi zombi maliza na kano bino ebya co-parenting bino bigenda mmenya abantu emitima kituufu wavaayo eri mu relationship eri enkadde kyokko ex wo wajja woogendayo olw'okuba mukuza abaana kale kangende nga nkuwerekedde nze current ebintu ebyo byo si birungi kubanga kya butonde omuntu obusajja ofuna obujja mayinze gundi ono Remo yali afumbirwa Hamza naliwo nga Sheikh amubuulirira naye yamugamba nnyo okubeera nga awo omwami w'ekitiibwa n'amugamba buli wonoobeera kubanga wazaala mwami oli wuuyo mu bifaananyi wuuyo mu hoteero ogenze kunoonya buyambi bw'abaana omwami ono ojja kubeera omuwewula so much as muko parentinga
omwami wosigala nga tomulabisa okitegeera mulage nti ye mwami akati ono naye ate yaddidde mu kuyombesa ono abuuza nti omwami akimye eki nfo kyokuyombesa oli nti gwe ate kyekikuleese nga tumaze kumbuulira okitegeera so kyoyombesa Diamond yandibadde amugagwe mwami Diamond yani mpozi tata Tifa kyekikuleese nga tumaze kunkubira ssimu ontabulira amaka surprise zo ndi mukyala mufumbo naye mukazi oti musajja ati yabadde yakubyemu ono gwe bayombeseza mbatakati gwe biki obuuzaako ki mane tukole nnyo okitegeera tukole nnyo kubanga kyokka atalina musango gwe baaniriza mukole sente gwe bayombeseza musajja wattu naye ndowooza singa badde alina akasente yandibadde omwami otajjaawo in fact yandibadde yamutwala nawakaawe nkulayira tata Tifa teyandirinnye maka ga Shakib yandibadde tagenda yatya ne musajja wattu bamugaa tobuuza akabita kukwatako naye nga bambi abakyala mwenna abali eyo toyombesanga mwami wo mu kamera si kirungi ensonga zibeera eri mu kisenge kuba batugamba nti omugenyi newabeera zawaka talina manya nti mubadde ne issues byebyo baganda baffe byetusobola okuba nga twogerako essaawa eno ne Hajjati Kuluthum gumisiriza olwaleero twogeddemu katono naye tujja kusinkana nduza mu kuziika oba wonna we tunaba tusisinkanye insha Allah naye ng'omulamwa gubadde gwa kubanga tugumya famire abaana mugume banamwandu mugume yali ayiseeko mu mbeera babaddeko byabagamba bannange n'okusanga abantu abatebenkedde nalabi maama wa Junior yange eddoboozi lifudde mu kanisa ne ŋŋamba kakati awo abakusanga bali nga tebakwatagana mujja waba mulozi saagana ensi nga temukwatagana ndose eddoboozi naye nabalabyeko ne mulumbe nga batudde wamu kirungi nnyo infact ekyo kyongereko eddoboozi eri abasajja ku kifaananyi ekyo kyalabisa ekyo maama wa Junior Balongo Saidi maama wa John nti abasajja balekerawo ng'okutabula bakyala baabwe owasa omukyala asukka kumu tuwetabulira makaago mulekerawo okutambuza ebigambo nojja ebigambo eno nobitwala owa maama gundi nobitwala owa maama Musitaafa nobijja maama Junior mwennyini mwe mutabula amakaaga mmwe ne abasajja babeere nga amakaaga abaana babakuumira wamu ne bakyala bamuba musazewo okutugattika kale temututabula bakyala kale awo inayo akatalekeka obubaka bw'omwami kabulabire wano mweno video bumuweereze ng'obubaka egiize mwami wange nze nkwagala nnyo era nkusabira blessings zokka hajali eyo ng'abaana beetega mu muzire eyo basinga be South Africa gomanya abaana abalungi abali wano e South Africa ati bali mixed bazungu ate nga baddugavu avaamu ng'omusayi mulungi so olaba yabawona ali South Africa nedda yamanyi omusajja nno gwoloza omuteekako nnyo ebirozo togweddalo olina omuleka lwabeera muntu mukulu n'asalawo ekimukolera ku kitamukolera ndaba ebikyala awo mu US birina ssente biruddeyo myaka 2 kati yagenze kukola ki kukola naye mirimu buli lunaku olukya gyeyongerako yamanyi bamukwasa mungu yamanyi nenga nze mwagala nnyo mwami wange nsuubiza nti tolikabira mukwano wangi kinsuubize wano nti lujja sirikabira laavu leka munnaye nze mpaako kale mbuuza kube walese ewaka bonna ne bebi w'omulungi naye tumubuuzaako kyawumudde ekyana kibebi kyawumudde bebi omutalina bakutandika kusoma omulala batandise okusoma batandise yesterday batandika butandise international school yabadde mu holiday international school omanyi nti ate abafe bawummula buwummuzi kyokka bomme batandika butandise kati kalenda zaffe zanje bo bakolera ku kalenda y'ebweru eri Bulaaya baba na summer holiday mu winter ne basomawo ebityo kale Katonda akuteremu ekisa byonna byanguwe Hajjati katumuto olwaleero nkwebaza okuba nti ofisi za yakadde ne bannamwandu baffe tubabuuzaako ebwayisaawo lwako ekyatukola obubi
waliwo ebitatambula bulungi eno ku kampu yaffe eno waffe wamuyimbi waffe waliwo ebitatambula bulungi awo bimaze ebbanga ddene nga tebitambula bulungi naye Katonda abimale tudde tutambuze ekintu ne bannamwandu essaala mmanyi bateekamu kuba bambi omwana ababeereddewo oyo kale akumaatakomira mpeera tubateeredde wano